kubanga n'emizikiti bagizimba nga gitunuliddewa Kaaba. Yeah. Buli wobo osala ba facing a direction yet. Okitegeera. Kaaba jeri. Ndikwegamba Katonda ali mu direction emu yokaawo. Awo. Ensinensi zonna they face awo. Awali ekifo ekitukuvu ensi entukuvu. Ya Rabbi ya Rasulullah. Mukama wabimpo. Munansonyiwa abasiraamu naye oli yansikudde. Yakubye banne. Yakubye banne. Mugamba muzibe yabadde akomerera kiggala. Nga talina aya yonna gy'atuwa. Bali abangilikana abawadde bilioni 2 ne bagundi ba Catholic bilioni 2 ndeni n'abasiraamu milioni 200 yabyogedde balinawo kashirayini kaabwe nako emabegaawo nabo Mwanga yatta on a serious note Mwanga yatta enzikiriza ezi ejjo misambwa gwomanyi nti ne Yesu kennyini nze nawe nawanikidde ne ngamba bakatuliki baveeko balina Katonda Yesu yabonese ne Mama Maria ne baboneka ne balabika ennamugongo nga Mama Maria nga situdde Yesu no Maria mama Yesu solabika kubire waggulu bwati nga afaanana ati it was like this zabadde sawa nga 8 omusana ne likwata omusana nga guli waggulu gulu ne likwata ekizikiza nakirabye wano ku TikTok badde me inform y'abakatu kyabadde namugongo gulu lyakuta Uganda lyonna si namugongo okka kati omwezi nga guli ku full moon gukuba Mama Maria gubadde mwezi musana mwezi Mama Maria n'alabika badde bakalaba Mama Maria ne Yesu Kristo oh my goodness ne bamulaba ng'atambula ku bire n'alabika ku bire ne balyoka bawanika lindako nedda lindako Yesu ogenda tamiire kukambugenda kusiiga kwalo nakedde ku macanga tamayina gye yavudde bambuza avuddewa waliwo yagambye kasitaffe Mama Maria bwe twamulabyeko tubadde tulina okunywa bia era crates zino zonna ngulidde bantu banyweko Mama Maria twakoze eki Mama Maria aleta abantu okunywa yali badde mama kyo tabagadde mama bamuyambe banywedde ne bukya kumacha nkafunye kumacha nga abanyonnyola afe kasita twalabe Mama Maria ne tumanya obugaga buyingiddewo muwala omuto bwati kubeera mutuju nsaasira wa boda olusi abadde talina mudiiri omuwala bambye n'afuuka buwunga abaana abalina emitima somba suicide kati oba yazaala oba tazaalangako lwakuba mutuju kati ababa tebakyasobola tugamba olaba yono aliwa ono nga simulaba omutwe kiteeke mu bwongo nti gwolaba yaliwa bw'oteekamu okuwakana mu bwongo jatumulaba you see this light tangaala ndaba weloka mutuna mugongo this one ko katangaala oyo maama ate Yesu aliwa uyo it was a good kyetuliko mwebale nnyo okukuŋŋaanira mu sirayini musabo mukulikeeyo era bafunye omukisa kuva wano muwa mawagali Kizito omuto Yesu yennyini yalabiseeko ye yabawadde anti kati kyeneebuuza bino bintu binumya omutwe Export TV to the world.